Lwencho omutenesi wa ttiimu y'eggwanga y'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes Mitunu Sodorovic Micho lwagenda okulangira ttiimu y'abazannyi 23 abagenda okugenda Cameroon okuntuka ne Algeria mu mpaka z'okusunsulamu amawanga agenda okweta mu mpaka za Africa Cup of Nations. Uganda Cranes egenda kutuka ne Algeria ngenda kuza omwezi 18 omwezi guno era ttiimu eno egenda kusimbula ku Lwokutaano nga Ahmed Hussein omwogezi wa FUFA bw'annyonnyola. Waliwo abazannyi abagusambira ebweru ate n'abakutuuka bagenda twegatirako eri ebwe nga tuli mu Douala. Kuliko Khalid Awucho, Bobos Byaruhanga, Ismail Mugulusi, Gavin Kizito, gatako ne Ochaya ne Charles Lukwago. Kampuni ya MTN Uganda abateeka ensimbi mu ttiimu eno etaddewo obukadde 30 ng'akasiimo okuwa abazannyi singa bakuba Algeria. Sensom Dave omukungu wa MTN Uganda agamba ekigendererwa kyabwe kyakuyambako Uganda Cranes kuddamu kukiika mu mpaka ez'akamalirizo. Promise us that you're going to win, that the moment you win the 30 million is yours for the entire team and staff, okay, to share amongst yourselves. Apart from that, we also do have the Players' Choice Man of the Match. If you guys win, that's about another 2 million will go to the Player of the Choice and that would be voted by the fans. Salimu Jamal Magola agamba ensimbi zino zigenda kuzzaamu abazannyi amaanyi okuwangula Algeria. We tubeera wamu tusobola okukola ki overcominga Algeria wadde balina amaanyi amanene buli omu akimanyi, so tugenda nga ffe ttiimu eya wansi oba underdogs naye nga tusuubira nti bwe tukolagana wamu nga game ewedde e Tanzania tusobola okufuna results ennungi. Moral ne mood nsufu era tusuubira nti kati mood eriset, vibe eriset nti bajja kugenda Cameroon nga 18 bafuna obuwanguzi. Mu mpaka zino ez'okusunsulamu Uganda Cranes eri mu kibinja fane Algeria, Tanzania ne Niger ng'erina obubonero bwonna bwokka okuva mipiira ena.